Essuula ey'okuna. Ekigambo kya Samwiri ne kijjira Isirayiri yenna. Awo Abayisirayiri ne batabaala okulwana n'Abafirisuuti ne basiisira ku bbali lya Ebenezeri. Abafirisuuti ne basiisira mu Afeki. Abafirisuuti ne basimba ennyiri y'okulwana n'Abayisirayiri. Awo baatuukaganako, Isirayiri n'akubibwa mu maaso g'Abafirisuuti, ne battirawo ku ggye lyabwe abasajja nga 4,000. Awo abantu bwe baatuuka mu lusiisira, abakadde ba Isirayiri ne boogera nti, Mukama atukubidde ki leero mu maaso g'Abafirisuuti? Tukime essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga tugiggya mu Siiro, tugireete we tuli, etuuke mu ffe, etulokole mu mukono gw'abalabe baffe. Awo abantu ne batuma e Siiro ne baggyayo essanduuko ey'endagaano ya Mukama ow'eggye, atuula ku bakerubi. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Fenekaasi, baali eyo awali essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yatuuka mu lusiisira, Abayisirayiri bonna ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene n'okuwuuma, ensi n'ewuumira ddala. Awo Abafirisuuti bwe baawulira eddoboozi ery'okwogerera waggulu, ne boogera nti eddoboozi eryo lye boogera waggulu ennyo mu lusiisira lw'Abaebbulaniya, amakulu gaalyo ki? Ne bategeera ng'essanduuko ya Mukama etuuse mu lusiisira. Awo Abafirisuuti ne batya, kubanga baayogera nti Katonda atuuse mu lusiisira. Ne boogera nti zitusanze, kubanga obwedda tewabangawo kigambo ekifaanana bwe kityo. Zitusanze, ani alitulokola mu mukono gw'abakatonda abo ab'amaanyi? Be bakatonda abo abaabonyaabonyeza Abamisiri mu ddungu n'ebibonoobono ebitali bimu. Muddeemu amaanyi, mwerage obusajja mu Abafirisuuti, muleme okuba abaddu b'Abaebbulaniya nga bo bwe baabanga abammwe. Mwerage obusajja, mulwane. Awo Abafirisuuti ne balwana, Isirayiri n'akubibwa, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Ne waba olutta lunene nnyo, kubanga ku Bayisirayiri ne kugwa abasajja abatambula n'ebigere 300. Ssanduuko ya Mukama n'enyagibwa. Batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi, ne battibwa. Omusajja wa Benyamini n'ava mu ggye n'adduka n'atuuka e Siiro ku lunaku olwo, engoye ze nga ziyulise n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo bwe yajja, laba, Eri ng'atudde ku ntebe ye ku mabbali g'ekkubo ng'atunuulira, kubanga omutima gwe gwali gukankanira ssanduuko ya Katonda. Awo omusajja bwe yatuuka mu kibuga, n'akibuulira ekibuga kyonna, ne kyogerera waggulu. Awo Eri bwe yawulira eddoboozi ery'okwogerera waggulu, n'ayogera nti, eddoboozi ery'oluyoogaano luno amakulu gaalyo ki? Omusajja n'ayanguwa n'ajja n'abuulira Eri. Era Eri yali nga yaakamaze emyaka 98, n'amaaso ge gaali gayimbadde n'atayinza kulaba. Omusajja n'agamba Eri nti, nze nzuuyo eyavudde mu ggye, ne nziruka leero okuva mu ggye. N'ayogera nti, byali bitya mwana wange? Awo ye yaleeta ebigambo, n'addamu n'ayogera nti, Abayisirayiri badduse mu maaso g'Abafirisuuti, era wabaddewo olutta olunene mu bantu, era ne batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi, bafudde, n'essanduuko ya Katonda enyagiddwa. Awo olwatuuka, bwe yayogera ku ssanduuko ya Katonda, n'agwa bugazi okuva ku ntebe ye ku mabbali g'omulyango, obulago bwe ne bukutukako, n'afa, kubanga yali mukadde n'obuzito muzito, era yali alamulidde Isirayiri emyaka 4. Awo muka mwana we, mukazi wa Finekaasi, yali lubuto ng'alitera okuzaala. Awo bwe yawulira ebigambo nga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa, era nga ssezaala we ne bba bafudde, n'akutama n'azaala, kubanga obulumi bwe bwamutuukako. Awo ng'anaatera okufa, abakazi abaayimira waali ne bamugamba nti, totya, kubanga ozadde omwana wa bulenzi. Naye n'ataddamu, so teyassaayo mwoyo. N'atuuma omwana Ikabodi, ng'ayogera nti, ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa ne ku lwa ssezaala we ne bba. N'ayogera nti, ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa.